mulowooza bodybuilding motive speaker teyamira ekikwanso. Nze ndabange yamira akawulula era omulimu gumulakidde. Naye ogenda kutta omwana w'abendi nga tulaba. Si buli mugejjo gwonna nti gugenda na gym. Ekineewuunyisa n'abanoonya okugejja obalagirira kusitula byuma. Kati oli ku mwana w'abendi ali ku mugejjo gwe omwana yeetaaga operation and surgery. Oli mukumukakaatika ku byuma. Nze nali ndabyeko omuntu afudde lwakwekaniikirira ku byuma ebyo ebya gym. N'ayabika omutima bweddu. Kirungi nnyo n'ogenda mu exercise zino ez'okudduka kusitula byuma ng'omusawo asoose kukupima mutima. Bantu bange, bino mbyogera bwe nti, naye mujja kubiraba. Si buli mugejjo gwonna nti gugenda na gym. Nkaddemu, bodybuilding ene ya gym ekuyamba okushapinga muscles. Kivula wafa abamu kufe gym twamwenenya. Bwe ngenda mu gym nyongerako bwongezi weight. Nti body neshapinga muscles nembeera kanyama nga bwolaba motive speaker. Lwaki yesi si mutono. Gym ekuyamba okushapinga muscles. Kivula nti bw'oba n'olubuto olunene n'ogenda n'okola exercise lwekwata terukogga. Lwekwata bwekwasi. Ne lukola akanyama ne lwekwata wamu. Okutta omwana w'abendi nze bannange mbawo era bannange. N'ekyo mujja kukiraba. Motive speaker ayinza okugenda eruzira. Nze bwentyo bwe mbagamba ebyange. Naye omwana agenda kwabika omutima. Omubiri tagusobola gwennyini gwalina ate omwongera byuma. Si buli mugejjo gwo nti bagusala na kusitula byuma. Mulekerawo okulya ssente z'abantu. Wamma abagala okugenda ebweru emirimu giri mu ggwanga lya Kuwait. Kola mu mahoteri oli mwana wa buwaloba wa bulenzi myaka 21 ku myaka 38 abastaff ba Uganda bakugamba nti akasente kooteeka mu ngomaze kukwata ku visa ng'ekuli mu ngalo bakusuza bakuliisa bakujjanjaba kirina $1.5 ba waitress $2 ba waiter $2 ate ba security guard $2.2 mugende mukole interviews bakubireko ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 kinana munya oba noti 7 mukaga nya 17 ana mutano 27 ojja kuba bafuna buterevu bagambe nti brand ambassador wa Calvin Kayanja chief advisor wa kuno omulogo wa fe ya nsindi senkole interviews bajja kwaniriza nze simanyo ba mwana ba mumu wakola TikTok video bakusala weight ne nsasira nnyoze ngera bwomanyi nti byonna ebijja bigwawo nsooka kubagamba kati nsasidde omwana oyo bumba mwagala akogge is very simple agenda atandika okukola olugambo ku nnyina kebere simu ya nnyina nga bwabuulira kitaawe ebyama oyo omwana mu wiki sezi ajja kuba ateredde kasita nnyina amugwamu nti yakola olugambo ajja kuba ateredde very simple gwayagala okusala omugejjo oli mukyalo oli makaago kebere simu ya bbaawo oli musajja omugejjo gukufuukidde ekizibu gegenda okwana omwana w'essomero bagende nti poliisi ekunoonya otuyateke bwezikala okitegedde kale ebyo byonna bw'oba tolina gwe weewolera oni teekayo ekyapa kya muganda wo teekayo ennyumba za Land wo nkukakasa mu mwezi ogwo ogenda okuba osaze kilo 10 mweke kwerimbalimba nze mbabwe mugenda kutukira mu majimu nze mbalabye bafudde oyo motive speaker oyo akawulula kamulakira babeera kuno nga beeyogeza kati omulimu gumutuddemu nze bibye ebyange